Digital Media Uganda tuwana Lubaga kusoko omwaka ne lwe Kyagulanyi Ssentamu. Neyanzege Honorable Nasoro era nsaba okkirize ebigambo byange mbyogere wenyimiridde ku bbali. Mukadde waffe Chancellor wamu n'obukulembeze bw'Ekereziya bonna, mukadde waffe Ssabakristu wa Uganda, bakulembeze bannange abali wano leero, bakristu bannange betuli nabo mu ssinzizo olwaleero n'abatulaba ku mitimbagano n'eggwanga lyaffe lyonna, basebo ne bannyabo, Omukama mulungi era obudde bonna. Njagala nange okutwala omukisa guno okubayozayoza mwenna okuyita mu mwaka omukadde era okutuuka mu mwaka guno omupya ogwa 2026. Omwaka gwe tuyiseemu gubaddemu mazima ebirungi bingi ebituukiddwako abantu ab'enjawulo. Nsaba okubayozayoza era okusaba Omukama ayongeze ebirungi byabawa mwene enju zammwe wamu ne bemukulembera. Mu mbeera y'emu era omwaka ogwo gubaddemu okusoomozebwa kungi. Bannaffe bangi batugenzeeko, bangi banyigiriziddwa. Tuyingira omwaka guno nga bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. Nsaba tubase mu ssaala zaffe, Omukama ayongere okubagumya era abongere essuubi basobole okudda totwegattako kubanga tebalina musango. Nange ngatta eddoboozi lyange kukwaniriza obubaka bw'omutukuvu Paapa. Amazima ng'era Ssabakristu w'eggwanga bw'ayogedde, omutukuvu Paapa obubaka obwo alinga eyabusindikidde ffe Bannayuganda. Naddala mu kaseera kano nga tubuzaayo wiiki 2 zokka okutuuka ku kulonda kwe tusuubira nti kwe kuyina okuyamba eggwanga lyaffe okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala mu ddembe ne mu bwenkanya. Omubaka bw'omutukuvu Paapa bubaddemu ennyingo nnyingi, naye ennyingo 2 oba oliawo 3 esinga tukwatako ffe nga Bannayuganda. Ennyingo esooka ate nga nkulu nnyo eyo tukubiriza okuuma, okukolerera n'okuyaayaanira emirembe egibukale buli wamu. Mazima ensi tesobola genda maaso nga terina mirembe. Omutukuvu Paapa tukubiriza naye era tukkirize ffenna nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe okulaba ng'emirembe egyo gibeerawo. Era nga Honorable Nasolo bw'akyogeddeko nti emirembe okubeerawo waliwo ingredients oba ebinnonogo ebibeera mu mirembe egyo. Kizibu nnyo emirembe okubeerawo nga tewali bwenkanya. So nsaba okukubiriza bonna bekikwatako, naddala abo abalina obuyinza, okufuba okulaba nga wabeerawo obwenkanya, kubanga batuyigiriza nti emirembe si embeera y'obutabawo lutalo, wabula emirembe kwe kubaawo kw'obwenkanya. Peace is not just the absence of war but the presence of justice. Era nsaba ffenna tujjukire nti amazima omuntu okuba n'emirembe aba alina okuba n'eddembe. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talina ddembe lye ate n'aba n'emirembe. So ffenna kitule mu mitima nti tulina okukolerera obwenkanya. Abo abalina obuyinza bafube okuba nga waliwo obwenkanya kisobozesa okuba n'emirembe. Ate
n'abantu babeere n'eddembe lyabwe awo wamma emirembe gisobole okubukala mu ffenna. Omutukuvu Paapa alina n'ennyingo gy'ayogeddeko ate nga nkulu nnyo naddala mu kaseera kano. Ennyingo gyawumbyewumbye mu kyayise rule of law oba enfuga ey'amateeka. Kikulu nnyo ffenna ne tugoberera amateeka, abafugibwa n'abo abafuga, abakulemberwa n'abo abakulembera. Amateeka gano gatukwatako ffenna. Kikulu nnyo abakulemberwa ogoberera amateeka, naye ate mwattu kikirako obukulu abo abakwatisa amateeka okuba nga bagagoberera, awo kireetere n'abo abakulemberwa okugagoberera nogawa ekitiibwa. Amateeka mangi getugoberera era wabaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nnyo ku mateeka agaliwo mu biseera ebyokulonda. Mu kaseera nga buli omu abuusabuusa, buli omu teyeesiga munne, kirungi nnyo nti tulina amateeka agakola ku byokulonda era tugagoberere. Waliwo etteeka abantu bye badde bakubaganyako ebirowoozo. Etteeka eryo liri mu act oba etteeka lya parliament lye bayita Presidential Elections Act section number 31 oba akawaayiro 31 subsection 4 erigamba nti bannayuganda bwe bamala okulonda baddembe okutunuulira ebigenda mu maaso n'okuuma akalulu kaabwe nga bayimiridde emita 20 okuva ku meeza we balondera. Nsaba okubiriza abo abakuuma ddembe n'abo ab'obuyinza basse nnyo ekitiibwa mu eryo etteeka era bakubirize ne bannansi okuuma emirembe naye nga bagoberera etteeka eryo. Babeere bamativu mu mutima, etteeka baligoberedde naye balikozeseza okufuna kye baagala ne bafuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga basobodde okuuma akalulu kaabwe mu buntu bulamu, mu bukkakkamu naye ate nga batunula enkaliriza. Njagala okumaliriza obubaka bwange nga nsinziira wano mu nnyumba y'Omukama ng'era nnyimiridde wansi wa bendera ya Uganda mwenna okubaagaliza omwaka omupya omulungi ne Uganda empya ennungi. Omukama abeere nammwe. Bannayuganda ate Bannalubaga South okutwaliza wamu mbalamusaako ate mbakulisa n'omwaka gwe tumazeeko olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu January 2026 mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Njagala nsinzire wano okwebaza Katonda atukuumye ne tuba nga tubalwa mu balamu abaliwo olwaleero. Basebo ne bannyabo tuli mu kwetereekerera ekigambo ky'okulonda abakulembeze. Nsaba nsinziire mu bubaka bwa kitaffe Paapa atugambye tukuume emirembe, tukolerere emirembe wonna we tuli, tukolere emirembe muffe ate ne mu bannaffe. Enfuga ey'amateeka egobererwe mu buli ggwanga ate ffe wano mu Uganda yaffe kyankizo nnyo okubanga tugoberera amateeka kubanga tukirabye lunye nti okulonda bwe kubeerawo wabeerawo okukozesa obubi amateeka n'abakuumaddembe okukozesa eryanyi erisukkiridde. Mu bubaka bwa Paapa tuwulidde nti
tukuume emirembe, tubeere bantu ba mirembe, tukolerere emirembe. Ate Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwe obw'omwaka yatukubiriza okuba obumu, n'atugamba obumu ge maanyi, n'atugamba tugumiikirize ate tubeere bavumu. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna, n'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi. Kubanga ekikutte obudde kijja bbuta. Embeera eno ey'akazigizigi tujja giyitamu singa tubeera bumu. Bwe tunaabeera obumu, embeera yonna enejja tujja kusobola bulungi nnyo okujaŋŋanga. Obwo obubaka bubadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Nange bwe nnyongerayo ng'omuweereza we gwe yakwasa ebbendobendo lino erya Lubaga South ng'ayita mu musajja we Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa NUP. Nenfuna bendera nemba nga nze ŋŋenda okukiikirira ekitundu kino ku sayidi eya NUP, era nga ennaku y'omwezi 15 nsaba bannayuganda 15 January bannalubaga mu ngeri ey'enjawulo muveeyo bukukuubira, mujje tulonde n'obuvunaanyizibwa nga tulonda Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waffe, Nassolo Eugenia ng'omubaka wa Lubaga South, n'abakulembeze abalala bonna abali ku Ambuleera. Buli w'olaba Ambuleera tiikinga, kubanga bannankyukakyuka abayimiridde awamu n'abanyigirizibwa beebo aba NUP abakutte Ambuleera nga bakulemberwa Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna mbaagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe n'essanyu. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.